Bonjour bande konangai biskansu bozali. Kyalingira ku video etuke ku ground etuke buli wamu. Banji mumenyese emitima bembadde nabo ku live ezenjawulo. Muweddemu amanyi ku kyatuuse omusituke tutambule. Dictatorship ngegendo okugwa. Eyo byegendo byekola bwekyo. Mu Uganda nga we kifaanagana bwekityo. Bwe kirina okubeera bwekityo we kirina okubeera otherwise senga binabeera bulungi Museveni n'atakola bintu ebyo mmanye tuli ku losing point olutawo lwaffe tubeera tululuzinga. Naye Museveni ebintu byatukola okumenya abaana amagulu okola buli kimu byo bitukolebwa. Nakugambye subscribe to my YouTube channels ziri bbiri. Either Shama Media oba Shama Fat D. Ebintu bino mugenda kubimanya. Genda ku bio okwate mu link o subscribing then oteke notification button. Nakugamba obo weddemu amaanyi. Totunula ku bintu biki Museveni byatukola mu system ye kubanga Museveni muyo system yo w'amaanyi. Museveni wa amaanyi. Ne tunula outside the system. Ogenda kutegera Museveni biki bye tumukola. Ekyo mu system kyalina okukola lwaki ayagala akukola ekintu ekyo oleme kusituka kubanga akimanyi senga osituka elastic akake kabaira kaweddemu eyo option yo kaka resort yo kaka Museveni gyasigaza video y'abannaffe bava Kongo mukimanyi nti Museveni batandise okumukuba njagala mutunula ekintu kyembagamba omukongo ono wotunula ku video ye atadde ekifaananyi kya Trump waggulu akitadde waggulu wansi n'akutera wani Tshisekedi. This is the move ba president ba Kongo bonna bonna gye babadde tebakola nakugamba munna Uganda togwamu manyi but trust the process. Ne era ne wenali tutandika omwaka guno nabagamba nti akaffe bulijjo kye tubadde tulindirira kiwedde Museveni tumukubye ne tumutwala mu BRICS. Okitegera tumukubye tumutwala mu BRICS kitegeeza ko yo count tukoze eki tumuwangudde. Wabula nakugamba nti wetegekera akaseera akazibu kubanga kijja kigwa kati. Tugenda kuyita mu kufa, tugenda kuyita mu kusibwa, tugenda kuyita mu byonna. Lwaki Museveni akola ebintu bino? Museveni akola ebintu bino kulemesa gwe munna Uganda kukola ki kusituka. Okitegera kivola bakola ebyo akulemesa okusituka kuba kati resort yokayoka gyasigaza nagame kyabadde akola. Okitegera nakugamba eno move president wa Fed yazanya His Excellency Kyagulanyi Tshisekedi gye yazanye teri president wa Kongo abadde yakikoze ekyo Tshisekedi kyakoze teri wabula bebitandise kati ndowooza olaba eyo video abaana ba Kongo batandise okucelebratinga advancement mu gwanga lya Kongo kati batandise okweddiza ebyalo ebisinga mu Bukavu tebanatuuka mu Bukavu city naye nga abaana bawazalendo bakuba emmundu kati bagamba abamajege Kongo mu Debbali bino byembagamba nti amajaga ga Uganda tegasobola kutuwangula ffe bannansi abaana bawazalendo baana bannansi ba Kongo abagamba nti kati ekimala kimala oba kufa oba ki katwambalagane ne Kagamono n'obubinja bwe ndoza mukira bakati kyegira Museveni kikyali mukola abizotinze ku ganga kasitola ba government ngebizotinze ku ganga omanya ewedde tesobola ku government kulwanyisa bantu lwaki sawe na atya bayina amaje bayina police bayina buli kimu lwaki yotabikozesa lwaki abali bakuba amasasi kati bazze ku mboko kivudde kuki kyekiri mu gwanga lya Kongo nakugambye kubo weddemu amaanyi tunule Kongo kuba we twayise Tshisekedi byonna byonna yabiyimiriza nagamba kati kankuddeyo bupya kankutandike natandika mupanga bupya era nkukakasa Kagame ne Museveni ya losing it all in Congo. Ebitundu batandise biruzinga mugundi atenge mabega babadde batulaga ntino bakola advancement yamanyi nyonyo bawambye Goma bawambye Bukavu batugaba muno bagenda kuki ku expandinga mu south katwachi ba expandinga batandise okudduka mu byalo twakwata Museveni tumunyige pese tufu abaana abo eyo gange yabakubye ganga ezo zigange zitandise bakuba njagala mutunuliye kati abali mu media ya Museveni ba TikTokers obona buganga kali kamilisha ganga kano ka media ganga buno bona buganga government nange ina platforms ezamagezi kati nabanna mawulire bati okuddu ogenda okwata ebintu bya government bacha sanctionism kuba namawulire nabe mbere basuseeko balina okudduka Uganda bagende weru wa Uganda neti bajja muwa visa nga yagira government okitegera lwaki bati ebife bwe babitya kati naye Museveni alizotinze kuganga lwaki nti abasirikale be abapolisi abaddala bati obakwazi sanction akute buno buganga bunene obwa rais kubanga kamba buli ekintu kimu Museveni agenda kusa sente nyingi nnyo okudeployinga amaje ne police okujja okulwanyisa ki okujja okulwanyisa abana ba NUP saako ne risk zaina mu international community aba agenda kuriskinga ebintu bingi nnyo kati kikyakola alizotinga ku buganga mukankwe emitwalo 10 ogende mulwanagane ne bavubuka bannamwe namwe bavubuka mwe muri basiru you are just fools muri bisiru akwadde emitwalo 10 gigenda kugasaki so abera asala budget lwaki Museveni bamusaze sente buli wamo Museveni takyasola kwewola loan mu mwaka gwa 2025 yali asubira nti amafuta agenda kuba tandise okwata ku sente zaago gacha akoneddawo lwaki twamunyige pese tufu egenda kubeera time munna Uganda lemezaamu kuba kati revolution eri ku final stage na eno stage ekyasinze okubeera ye tabu
wano ekyasinze okubeera etabu nabagamba temukaba mweno revolution byonna Museveni kyatukola respect high tower respect abaana mwena be batutte ne basiba talina musango gw'abavunaana kubanga amateeka gali kusaidia ffe ataddewo ekiteeka ekipya kye bayita public nuisance. These are an idiot. Nabagamba nze ekingumya n'ekimpa amaanyi titudiringa with the foolish generation. Museveni ne generation yeyo nayo naba opposition bonna basiru bonna babaddewo only that they have been like fools. Waliwo musiru nga alina omukisa kati ye Museveni ne opposition ebaddewo okitegera ekintu ekino. So temutya revolution webeereggwa bwetyo webeera tuli mu domestic policies gw'omunafu domestic policy tozisobola stage gye tuliko kati ne foreign policy nabagamba zino zigenda kusigala mu automatic mood ngazo zitambula butambuzi tudde tulwanagana ne domestic policy tulina kuyiya Museveni ono atukuliyetingidde buganga buno tugenda kulwanagana nabo tutya ate mbakakasa etubumaliriza Museveni awedde okitegera ekintu kino luli yatukubisa yagamba yewana n'okwana yalese ba komando simanyi okuva e Somalia be batukubye katwaki tagenda n'abaleeta leero lwaki sibaleeta n'atwetya buganga obwo era mwabulabe mwabuteddeeko embeera ne resistance bwadduse ne bugenda ne luli yabeeranga mu bisaawo awo n'abatiya gaasi bubi nnyo na olukungana n'alukuba mu tiya gaasi lwaki kuno teyakikoze Munnayuganda gwe kyebuuze ekyo kiteeke muntu okyebuuze lwaki teyakubye tiya gaasi ogwe yatukubanga lwaki era amasasi bagakuba ggulu si ku nnyama nenga bannaffe bangi basse ukitegera tujje mu fiya tulina okuwangula luno olutalo it is now on the bulijjo mungamba atwagala ground mukono kakati yessaawa mu proving ekyo nze nabagamba tujja kuyita mu bunafu bwa Museveni tujja musala obuswa buli kasuwa we kali then we tunaamaliriza tugenda mu bakasukira mu aboku ground now prove to us tine domestic policy yes you are ready nenga mbalaba odds ziri kusaidiza ffe just time okitegera Museveni yala kati Museveni takyalina sente kubanga ne meni branch gyabadde yeewanyisa egenda okujjanga backup plan bagisaze subscribe to my YouTube channel kwata ku link yange kwata ku bio yange genda ku link eyo egenda kutwala ku YouTube channel nyenda kuddamu ebintu bino byonna gye twabitandikira byonna otegere paka lero we tuli kwa bangi ababiwukidde nga temunnabitegeera nyenda kuddamu video zino zonna okitegera tukyali ku spiritual revolution gye tuliko eri twogera ku spiritual revolution wabula abagala Shama Media zino video nakugambye Shama Media is a backup account ku YouTube eyeno oyagala video eno okugiraba nga bagijjeeko kuno ojagisanga ku Shama Media wabula oyagala history waffe naye gye yatandikira gye napaka we tuli leero nabizeemu bupya natandise na spiritual revolution tugenda kwogera ku colonialism abazungu bano sente zino zabadde ba Museveni bajja batyo kwata Museveni bamutwale Congo byonna ogenda bimanya kuno nakugambye mwana wa mama tojjayo God we are going to win this tugenda duwangula ono katandise ganga nga ne Rwanda bajiri bubi main branch ye jabadde bulijjo yewagisa muganda wange togwamu maanyi it is just going to be time tugenda kuwangula kino respect my people.